Benyini be bajja wano ne batega Yiga ne bagenda bagamba nti Yiga yaganye nti covid taliyo ne bamusibisa mu komera kati ate bakomyewo bwe bajja wange nkuba kibooko mbagambiki ku mukwano wakati wo n'omugenzi ng'omukwano kubanga amazima gasigala nti no mazima nze mu nsi njagala nnyo omuntu eyeerandiza yekka Yiga bw'omutunuulira abadde yeerandiza yekka naye bannayuganda nga bwe bafaanana TV ye bagirwanyisizza buli kintu kye kyonna bakirwanyisizza olaba mpulidde ne baga nti eriyo n'omusumba mulamba nti ate nga munna afudde oyinza okuyigiriza ate ku muntu afudde kitegeeza nti abantu bawano obwongo bwabwe butono naye nze Yiga kyemwagaddeko kyaki ye si yakiwempe aze yeerandiza yekka Yiga avudde mu Humble Life najja n'ahiitinga headlines Yiga abadde musajja nga ali innovative bwakwata kwaya bwakola bandi eyitamu yaleeta nawana amawuli agakankanya ababukedde n'aleeta kalondoozi n'aleeta niera ne bamulwanyisa nze sibagali amanya bapita brother Medi Wakabu ndi musumba w'ebbombo era nga ndi musumba ali wansi wa pastor Yiga abiza ne munnange ono kayeyongere nze Sheba Prophet Mulungi kuva mu Christ wa Church na Wakumala ambozi twebaza abantu bonna abavuddeyo kubeera nga bajja okutwegattako okucelebratinga obulamu bwa muzeeyi waffe kubanga ekyamazima tulabye nti abantu baagadde nnyo muzeeyi waffe yonna mu makubo wa buli wamu w'oyita abantu bonna bennyamivu abantu banakuwavu kubanga babeereddwako omusajja ow'amaanyi omusajja abadde ow'amaanyi ennyo mu maaso ga Katonda ekyo abasumba bakimanyi n'abantu ababulijjo bakimanyi mpozi waliwo eyayita omusumba agenda nga ayogera ebintu ebimuswaza ku myaka gy'alina okubeera nga ate yavaayo n'ayogera birala n'omwana omuto kyatayinza kwogera so nja kugamba abantu nti omusumba oyo ye tumutunulire butunulizi nga bw'ali kubanga talina kigambo ky'amagezi kimuvaamu bw'anaabeera ng'agenda mu maaso n'okwogera ebigambo bwe bityo ffe katumulegere Katonda tulina n'abamateeka infact ensonga ezo zatandise dde okutambula abamateeka ga kyaki batandise dde okubaako kye bakola sawa yona tugenda muteeka mu kooti yatubuulire atta abantu alina buyinza ki ku bulamu bw'abantu n'ebirala pozi ebigambo ebirala byagenda nga ayogera simanyi musumba yakola kino buli omu muno mu nsi alina ebibi bye byakola musumba Ssennyonga alina ebibi bingi ffe twali baana bato nga tuwulira nti bamukwata n'omukazi ku nnyonyi kati omuntu gwe bakwata n'omukazi ku nnyonyi imagine ng'oli mu lugendo yagamba yali yeebase jasa omukono ne gwekuba bwekubi wali yagamba yali anti kakati ffenna twebaka yonna gye tutambulira ne mu takisi twebaka buli yeekona ku mukono bamugamba yayenze so ensonga nnyingi avuddeyo afera abantu b'obujulizi mbu simanyi ono mwanyina wa Kakande olese mwanyina wa Kakande ate accident gyayogera ey'oluganda ya Lunyankole ebintu bingi byazaakola naye ffe tetumutunuulira naye ate ku kino kyeyavuddeyo okwogera ku kufa kwa munne musumba Ssennyonga mu nnaku 7 bw'obanga kwoddako okufa ojja kuwulira ekiddako omusajja ono Pastor Ssennyonga muwekitiibwa naye leero amazeemu amaanyi y'omu ku ba preachers be tulina ab'amaanyi mu kigambo naye okuva bwe yatandika projekiti eno ey'okugamba nti akuba bannabbi b'obulimba simanyi ddala kikyabaawo naye yayonooneka nabbi w'obulimba yani era awandiikirwa era omwawula otya ye bannaye ani yatula mu meeting mu Katonda n'amugamba ngono nabbi wa bulimba olusi wa bulimba prophetic tesobola kutegeerekeka omanyi you cannot judge a prophet if not a prophet prophetic anointing ogitambulira mu gitegeera olina okuba nga oli munda Pastor Ssennyonga tatambulira mu prophetic anointing atambulira mu evangeliko oba yina gali amaanyi gali ag'enjawulo kati evangeliko ne prophetic ebintu bino byawukana talina nabbi bamugamba ekigo okuva mu ggulu yali awonyeza ebyamagero tubiraba awonya abaana abato wali olaba ekyamagero kyonna musumba Ssennyonga kyeyali akoze bantu bameka abajja ne bawa obujulizi mu kanisa ye nga alina kye yakoze waba alina amaanyi g'alina gakubuulira njiri ye naye ate n'enjiri yagyonoona kati ate enjiri gy'abuulira ya bwakabaka bwa Sitaani in fact ye nnabbi ow'obulimba